Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Lady Maria gyebaleko munayo nonsonyiwa mbadde bize okulwawo okurikoodinga naye omulamwa gw'obubaka buno kwe kwebuuza ku bantu bo basonyiwa batya kubanga nze simanyi kusonyiwa ate era seerabira. Maama yanzaala nzekka era nakula okutuuka mu primary 2 ng'ewaka tubeerawo ne maama. Oyo ye taata namulabako kitono ddala kubanga maama yaŋŋamba nti yagenda ndi wa myezi 4 olw'ensonga ezaabwe nga bo abantu abakulu ze saamanya. Mu Pitu omwo baganda ba maama wange 2 baafa. Maama kyava akwata abaana abo aba baganda be n'abaleeta ewaka. Mu kusooka baali 2, omu yali mu P3 omulala mu P2, baali muwala na mulenzi naye nakwatagana nnyo n'omulenzi okusinga omuwala. Wayitawo akaseera katono nnyo ne bongerako abaana abalala era ewaba maama buli eyafanga muganda waabwe ng'abaana babaleeta wa maama olw'ensonga obusobozi ye yali abulina. Ekiseera kyatuuka omu ku baganda be n'amugamba, munnaaye engeri gy'olabiridde nnyo bano abaana abalala mpaako wuwo nange mwongereyo okutuusa w'alikoera. Oyo maama namwagalanga nnyo 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 buli lwe yavanga ebweru kubanga nateranga nnyo okumubuuza biki ebifa mu nnyonyi eyo nga njagala nnyo okumanya. Muganda wa maama oyo yankwatirako ddala era nze okusoma okwange nagendanga bank slip yange ejjudde saabanjibwako n'olunaku n'olumu. Ate ye maama n'asigala okulabirira bano 6 nga nange kwendi wadde yali single mother naye mukazi wattu yakola kyonna ekisoboka okubawa obulamu obulungi. Challenge kye nafunangamu yalinga ya COVID olw'ensonga maama nze oluusi teyankyaliranga kuba yali tayagala bantu kulowooza nti asosola mu baana, ayagala nnyo obuwe okusinga bali abalala. Kale n'olwekyo ennaku vidi lwe zaakola edinganga maama lwe yabanga asobodde okutuuka ng'atuuka leeti nnyo nga tetusobola yadde n'okutuula namulabiranga na ku geeti era awo wennyini we yampeeranga ebintu kuba yasookanga kukyalira bali abalala. Saamunyigirako n'olunaku n'olumu kubanga nali nsobola okitegeera. Lady Maria mu famire mwenva mulimu enkola. Buli mwana amala okusoma bamuwa ssente ku graduation day ate nnyingi ddala. Baganda bange abo kubanga era baali bafuuka baganda bange olw'ensonga twakula ffenna. Ezaabwe graduation zaabwe we zaatuuka baazirya, baagenda ne bacakala, baagenda out, baagenda ku trips. Naye nze zange bwe nazifuna naziwa maama ne muka maama nterekeraako olw'ensonga nze nkuze siri muwala mucakazi. Nze engeri gye nalina akava mu ssomero natunuulira ssente ezo ng'ekintu kyokka ekyali ekinsanyusa wiigi n'ekitulamu nga ndaba ssente zange nja zoonoona ne nzirekera maama kubanga saalina nnyo kyamakulu kiri awo kyendaba kyensobola zikolamu. Bali 5 ku 6 bwe bamala okusoma tebatawana wadde okudda era nakati tebaddanga kyokka nga maama yabaagala nnyo nga ne bwe twazzanga emisango ku buli maama yakubanga nze naye nga bali abalala tabakwatako era baatuukiriza nga bwe baasuubiza. Bwe baagenda tebadda mabega wadde okuleetawo ekitundu ky'omuti gwa sabbuuni oba epaketi y'omunnyo. Ebintu ebyo nno nkuze mbiraba nga binnuma naye nga nsirika era mukula kwange ndowooza byandeeta omutima omubi kuba nze saagala bantu era n'ebisenge ebibiri bye twalinangawo awo ewaka eby'abagenyi nabijjuzaamu engatto n'engoye. Lady Maria ebiseera ebisinga ntulaawo ne neebuuza kuba maama ne bw'alwala ne bw'agwako kizibu nga kinene kyenkanawa abatunuulidde nze ne baganda be mpozzi abaana abalala wadde okujja omukeberako obukebezi tebakisobola. Ntulaawo ne neebuuza mukazi wattu yafa abiinira ki ku fiizi y'akacyo kano nga bw'ogimanyi Lady Maria. Singa maama wange essente ze nnyingi ze yabateekamu yeeyongera okwekolera bu investments bwe tetuganye kale alina ebitonotono bwe yategekayo obumuleeterayo ku kasente naye nze nsuubira yandibadde yakola n'ebinene ebisingako awo ku ebyo byalina. Naye mukazi wattu yeerekerezanga asobole okulaba nti abeererawo abaana b'abaganda be singa yafokasinga nnyo ku ssanyu lye n'ava ku ky'okusanyusa abantu abalala yandibadde ali bulungi nnyo n'okusinga bw'ali kati kuba kati akaddiye. Ne Lady Maria nga njogeza amazima katanga nve Makerere mbeera ne maama 24/7 sirabangako muntu yenna kwaba abaana wadde ng'akomyewo kale ne bwe kubeera kwebaza bwebaza kuba okuva lwe nava e Makerere mbeera ne maama wange 24/7. Kale ebintu ebyo mu mazima nze byantamya abantu era nze waka omugenyi bw'akyala nze sisulawo kubanga mba mmanyi alina ky'anonye era bw'amala okukifuna ng'agenda era ogenda okudda ng'akugamba munange nno gundi yazze wano naye yabadde anonye madiishi ezaagera yagatutte bw'aba teyanonye madiishi seeti za giraasi ezo oba yabadde n'ekizibu bwe kiti ne bwe kiti nga yeetaaga ssente era nazimuwadde ate era bwe bamala tebadda. Ezo gomesi za maama bazisombye zimalawo
ate era bazitwala tebazikomyawo okutuusa lwe balifuna ebizibu ebirala. Wazira mpozzi ki ekyokusulawo ekyo nga bwe nkugambye ekyo kyo nakigema. Ennyumba ebisenge bibiri eby'abagenyi nabijjuzaamu engatto n'engoye babulwe ne bateeka kapiro. Naye ku mukaaga okwo ye oli omulenzi omu gwe nagambye gwe twali twakwatagana naye yagenda Sweden era ali bulungi era ye twogera era tukwatagana bulungi. Ng'oggyeko oyo omulenzi ku bali abalala 5 kuliko omuwala era nga wewali ekinyusi. Lwaki nkuwandiikidde olwaleero luno? Omwana nnono gwe twogera ye yali asinga obuganzi ewaka. Ne bwe yazanga omusango nga bakuba mu nze, ne bwe yakolanga ensobi nga bagamba nze amulalula, na buli kimu kyonna ekyamutuukangako omusango gwabeeranga ku nze. Nga bwe nagambye nze yali asinga eddalwa waka. Lwakuba ebyo nze saabifangako era saabitwala nnyo nga kikulu. Wazira bwe twamala okusoma e Makerere omwana oyo yagenda n'afuna olubuto mu muntu yali wavunaanyizibwa nno eyali asobola omuwa obulamu obulungi era obweyagaza. Olubuto olwo nno nze nasooka oddumanyaako era ne ntegeeza maama, naye bwe wayita akaseera katono nnyo n'asibula n'agamba agenda kulaba ku maama we n'agenda n'abeererayo ddala ebbanga. Tuba tuli awo ng'akomyewo bwe yadda olwalibadde lukuze yadda taluyina. Saakifaako nnyo kubanga byali bibi ng'omuntu oba baaba batyo bakki ekyatuukawo ensonga zaali zize era saazimubuuzaako wadde. Oluvannyuma lw'akabanga yaddamu n'addayo ewa maama we. Munnange ng'era bw'omanyi ente ensibirwa bwe zibeera, ekiseera kyatuuka bonna ne bagenda era ne baggwawo ewaka. Naye olunaku lumu nali nva mu tawuni eyo baali bakyankozesa ebiseera ebyo lwalina lwa 6 mba nakatuuka ewaka ngenda mpulira omuntu akonkona ku geeti. Kwe kugenda mu ggulire. Ngenda okutuuka ku geeti nga ndaba omuwala oyo ne maama we. Olwali okuggula oluggi yannyambalira atandika kuyomba, nze mumpe ebintu byange byasigala wano, nve wano ŋŋende, muli balogo, bwe mukola mutya nga sikola, gw'obeera otya ng'ofuna nze nga sifuna, olina buli kimu nze siyina. Lady Maria kyoba teweerabira. Ffenna baatuwa obusente bw'entandiko $1,500,000 n'omusobyo nga essente ze kyazituweesanga. Oli yali asobola okugula omulimu singa kyali kyetaagisa. Nakubira mami ne mugamba munange jangu ensonga zino gwa n'azimala kubanga omwana yali akutte waggulu ne wansi nga yeekalakaasa ayogera bingi bingi nga bwe tumuloga bw'atafuna mirimu bwali mu mbeera embi era ye anyigirizibwa mu bulamu. Maama we yali ayagala nnyo ebintu by'okugenda mu Wandaba era ebbanga eryo lyonna lye twabeera n'oyo omwana ewaka maama we teyalinnyawo kkono olunaku n'olumu. Munnange maama bw'ajja mukazi wattu aleeta olulaavu omwana oyo yasukuma maama n'agenda akuba omutwe ku kisenge mu busungu obungi. Simanyi ki kye nakwata naye nnina kye namukuba. Olwo nno maama nga yagudde wansi azirise mukazi wattu. Waliwo omwami muliraanwa waffe eyannyamba n'antwalirako maama mu ddwaliro. Nze saavaawo ewaka kuba baali bagambye nga bagenda nti badda na poliisi. Saayagala etuuke ng'ewaka tewaliwo omuntu yenna bagambe nti tudduse. Era nasigala ntudde awo nga geeti zombi nzigguddeyo emiryango n'emmanju. Maama namusanga luvannyuma mu ddwaliro. Naye nga ky'oba omanya Lady Maria nali nzijudde ekimala nga nnina obusungu. Mba nkyali awo nga poliisi etuuse. Abasirikale baagamba ffe tetulina kirala kyonna kye twagala muleete ebintu by'omukyalo ono. Abasirikale baalemerako nti baali baagala kuyingira. Neŋŋaana ne mpalira naye nagenda okulaba nga sirina maanyi gajja kusobola kulwanagana n'abasirikale. Nabaleka era ne bayingira mu nnyumba ne baggyamu ebintu. Baasomba buli kye baali baagala ne bakitwala naye ng'ate ekyewuunyisa enviiri ze yali asibye mu mutwe maama ye yali yasembayo zimusibisa, n'engoye ze yali ayambadde maama ye yali yazigula nga n'ebyo bye yali azze okusomba era maama ye yali yabigula. Bwe bamala badda mu luggya ne balebula maama ku kyalo okwo kwonna ne bamulangira obulogo ne bamulangira buli kibi kyonna. Bannange okuva olwo nze nalema okusonyiwa omuwala oyo. Obulamu bwange bwonna tebwagala kusonyiwa muwala oyo. Newankubadde maama ayinza okwagala okumusonyiwa kubanga ye oli wa famire ye naye nze saagala musonyiwa. Ng'era bw'omanyi omuntu ng'ekikula ky'omuntu w'abantu ne bw'okola otya era tosobola bamugyako. Era nze ekimu ku bintu byansindiikiriza ennyo okujoininga social media kwali kwewala bantu. Era nze kazibeere wadde relationships zino eza bulijjo omusajja ankola ekintu kimu bwe kiti sidda toddamu kundaba bulamu bwo bwonna olw'ensonga nze simanyi kusonyiwa. Lady Maria kyenkola nkola kikyamu okukyaba abantu bano kuba abantu bano bakozesa maama wange ate ne bamala ne bamufuula okuba nti yali omubi asooka atasembayo. Omuwala oyo yatuuka okwabula mu famire olw'ebigambo byayenjeeza wano nawale. Nagenda okulaba ng'abantu abaali bakolaganye ebbanga emyaka n'emyaka batandise okweyuzaayiza obulere. Kyennava mbikwata byonna ne mbiwandika ne mbisindika mu family group buli omu n'ategeera amazima ku kyo ekituufu ekyali kigenda mu maaso.
naye ng'ate empalana yomu yali agisindikidde maama wange, mukazi wattu atalina musango. Lady Maria, nsaba abawuliriza abo bampe ku magezi. Nina bubezi mutima mubi nti saagala kusonyiwa, bo bakiyigamu ki naddala basembeza abantu aba family members abali distant. Nsonyiwe, nkyesonyiwe, nkireke kiyite, naye nga buli lwe nkirowoozako ekintu ekyo kinnumya omutima. Bw'atyo nno omwana attu oyo bw'asobeddwa ng'alina obulumi naye nga tetamanyi ki kyakuzaako. Nze ndowooza nti osobola okukyesonyiwa. To let go, naye n'otasonyiwa ate era n'oteerabira. You let go, ne kigenda, ne kiyita, ne kibeera nti kikubotheringa. But you don't forget, because once you forget, oddamu n'okola ensobi ezo ze zimu era ezaakulumya luli. Kubanga era okusinga majority ffenna kyekyo kye tukola ne tulowooza ate nti twasonyiwa. Kati ate bw'oba wasonyiwa, lwaki oluvannyuma lw'emyaka 5 bw'ofuna obutakkaanya n'oyo omuntu oddamu n'okomyawo emboozi gy'ogamba nti wasonyiwa ate era ne weerabira? N'olwekyo twala obudde bwo w'omutima gwo ekiseera okuprosesinga ebintu bino byonna n'okutuuka we guliwulirira nti tegukyali bothered. Awo obeera wa ddembe okusonyiwa omuntu oyo, naye n'okusonyiwa omuntu atavangayo wadde okwetonda nakyo era si kyangu. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbagala nnyo, mubeere bulungi. Bye.